Roma romantica Roma naye nalemu okuyimba najja tifumida luyimba kyolwo twafiirwa radio mukama kali kaiya tinjagala onziniremu ku mazina ewazinira wali ku mbaga ya Juli naye nalemu oyimba Chameleon oli wakabi ne Chameleon tayimba nga ku luyimba lwakuwemula Chameleon tayina luyimba lwakuwemula ndi Chameleon yayimba oluyimba nawe mula naleta abawala n'abambula n'atandika nyenya mabina ku stage Chameleon tayina luyimba lwakuwemula naye nga tetunnatandika ngenda kuwoninga mutima muzina highlights ndowoozo owulya tutandikidde mu jia weesonyiwe Chameleon ku speak gyali weesonyire ddala Chameleon leka amalesho mutandika ebintu byammwe eby'ekiyayi bamutadde ku speak awumule eno lyeno okukutambe simanya ayina sho ku Tiger Woods simanyi Tavani Woods Chameleon walemu okuteekawo class mu bulamu bwo kyovola ebintu bikyankalana bakuwadde reservation wetegekere show naye era okukuta ne mutima simanye atwala sente za Tiger Woods mutima leka omukazi akole show ye eno social Island eno ya big events coming straight yes naye nga muli mutya nanti tuli ku tribute za radio 10 out of 10 out of 10 zino bids temuzifaako bazimpaddeeyo Sarayenza kyatankole buli kimu yajja nanga simanyi katibeera ne zino simanyi zino zeziriko nze najjirwa naye tewali kyeŋŋaana kye baŋŋamba kyenkola myaka gye nnimu tegikyawakanya bantu tekas banna Songole kalamu nesawa yekizamu titaimu wekuvamu 10 out of 10 10 out of 10 yes 10 out of 10 10 out of 10 mutabuliki yakyali mulwadde naye ajja kuwona mpola mpola yes wabatawonye Allahu ya'lam kuba kusalawo kwe tusigale nga tuli bagumu 9 out of 10 agambye atachi agambye good morning Livingstone agambye Sarayenza kyatankole simanyi nanga ate kati bids oba zitegeeza ki naye kikyenyizo gana kibigenda n'ebiri ku mulembe serumpaniso ogamba otya kimuli agambye istuli 10 out of 10 loud and clear mutesi bwali nnyo flash mageza agambye 10 out of 10 ate nelina agambye 10 out of 10 10 kyo kya 10 kyondoza twakiwanguti fresh and clean as always ichuli alone ichuli alone eyali yesanirira omutwe ensanirira luba ensibu ekyo eyali asanirira omutwe nsanirira luba mwasuze mutya kansubire nti muzuukuse mukama katonda w'ebbeeyi akukkiriza ozuukuse olabye ku ichuli again ichuli alone breathe out breathe in lekawo center waka abaana bawe kuhaaga genda ng'olina happy face newoba toli musanyufu naye abaana balekere picture nti taata gyagenze wa mirembe n'ofuluma neggulume face ng'ova mu buliri omukazi munyigaganye n'abaana n'oleka nga tobawadde haaga what type of father yo no genda okuva ewaka ng'ovuddewo abaana obasiibudde kiri important abaana abato bakonectinga nnyo n'omukka n'ebisolo byonna baimia wano w'omuwera ago omukka gwe exchanginga mu nyindo ekyo kye kireetera abantu oba ebisolo byonna n'oyanga kiri friendly n'omuntu eyo human eyo biology ya katonda
era kyobola omwana omuto omukwata ngo akuli too close akula sentio emuyingira nabanga ali attached to you as you leave home wakubana haga lekanga osibudde mama waabwe bawe ekifaananyi ekirungi neobanga wasuze oli kuki nga wasuze ku kisenge nga makkati tewatuuse kituufu naye ate awakalekawo ekifaananyi ekirungi as you leave home. Muli mutya abandaba world over ichuli television endala zatya basirika bawummula batya pesiko tutambulira bagenda okulaba bakava mu ndongo bayingira buyingizi yakagwawo ichuli atandika baloja tebalimpulira bagenda yagamba kikubanga ndi kuoyo yekka abazuukuse anytime si bano ayenajja atagala w'omukwaso obutunda anywa ddebe yo yenna yereze ng'olukoba lwa jita yakava mu Casablanca video yange tekwatako givieko video yange y'abantu bazuukuse kugenda kulaba nga balina kye bazza eri famire yaabwe. Am I loud and clear? Ichuli alone. Yes, ai Mukama Katonda nannyini buyinza mu nsi eno ateekawo amaanyi omubiri ne gutwala emmere ne gugiselectinga ne gugikyusa gavumenti gye watuteera wano ne factory tutambuliramu Mukama Katonda eraga bulazi nti yegwe wekka mu nsi eno kubanga just imagine engeri gy'olya n'ogaaya olulimi ne lusengeka ne luyisa mu miro ne bikkirira amazzi ne gesengeka mu mmere ennungi n'eddeeno embi n'eddeeno n'ofunamu kazambi ne Allah ya alam tosobola kuva ku Mukama Katonda kuba ayina biology ne science gwe yakozesa. Tuli ku duniya bakoze robot bakoze ki science wawa numulekere Allah subhanahu wa ta'ala oba Katonda mulinnya lyonna ly'omuyita engeri engalo gye zeefunya ne zisensinga ne zeeweta metabolism y'omubiri lulimi ne lugira ebigambo ne bifubutuka omutwe ne gucoordinating amaaso pain amaziga n'owulira obujiji eyo yonna science wa Mukama Katonda atomuyinaako kakodyo awo wokka w'olina osinziira n'otiira ddala Mukama Katonda ne weebaka omuntu mwegadanga n'oleeguula munno n'omuweta n'omufunya n'ojula omufiirako wallahi nga tewali wakutuse nga tewali gumba linuuse ne mwekola obukodyo simanyi playing mantis ne mwevuunula ne mwegaayula Allah subhanahu wa ta'ala oba Katonda yakyerekera metabolism y'omubiri kwoba osooka okutegeera nti Allah gyali engeri yokka system eyo negezeegaano gifuga wallahi tolina kyoyinza kukola nassu eno nga yakedde ng'ekuluma jalla jalaalu byonna byoliko tebigenda tya nnyo Mukama Katonda mu nsi eno na yonna gy'oli toteekanga amawaggali ku subhana wa ta'ala. God is good all the time. In all the time God is good. Abagenda okukola muvuge bulungi, abatambuza bannyinaffe ku bodaboda muvuge bulungi, muvuge bulungi bambi mutuke ku mulimu osimayiringe toteeka feesi erigulume ku mulimu wafiirwa wiiki ewedde n'ogenda oziika ate n'odda ku mulimu ng'era okyalina gulume feesi. Mukwano si ffe batta antiwo, be at job. Yes, making sure totuleetera nnaku twakuwa amabugo naye abantu abamu n'ofiirwa n'omala emyezi 6 9 kuwaza olwo n'ofiirwa abalala 4 twala eri akajanja sigo watonde yafudde. Get up yourself and kick buli womusanga omanyi yafiirwa twaliza mumuli situka tutambule loud and clear. Copy, do you copy? Cholena cockpit 1000 kilometers per hour zitugenda okuddukirako 15 kilometers above sea level. Tighten your belts. Ichili ya captain in a cockpit ready for set off. Do you copy? Sir. Yes sir. Roger that.
abali South Africa, Vancouver, Miami, Minnesota, Devonport Island, Seychelles Island, abantu abali Germany, abali Bangkok, Thailand, abawangalira mu China, Guangzhou, abali Mexico, Brazil, oyingira mu Norway, oli Belgium, oli Denmark, oli Stockholm, Sweden, oba oli Paris, Milan, Italy, owona wosinzidde okundaba Casablanca, Morocco, West Africa, Nigeria, Niger, Liberia, Algeria to South Africa, Lilongwe, Zimbabwe, straight abantu abali Kenya, Mombasa, Dar es Salaam, Kigali, Nairobi, Kampala, Kitubulu, Ntebe, Namasuba, Pida, Kirira wansi yingira wali kubayita ababiri mpaka ku Ntebe airport, Katakwi, Aluwo town, Kamdinge, abantu abandabire Lugazi town, Jinja, Mbale, Serere, straight to Mbarara, Kisolo, Lushere, Ntungamo, Kashagama, owo Nambalala town, Masaka, Lwengo, tuyingidde wano Nansanana mpaka mu Kibugana mu Magazina. Right, loud and clear. Mwasize mutya tuteka bwe baba bakutera sente zo mu NSSF emiranga kabirawo teriyo sente. NSSF yakola dde omulimu ne beegabire sente batuuka n'okweronda ku board. Waliwo gwe balabye nga yeeronda ku board ne girlfriend we. Teeka sente zo mu NSSF on your own risk. Nze siiza wali sente mu NSSF why? Bagamba za bukadde n'akaddi weena tato jazirya mbukaddo eddi kanzirye kati siina sente zingenda teeka mu kitongole kyonna nti kijja zimpa bukadde ki bwe buno obukadde ate banterekere mbu bazikuwa ate wayise emyaka 2 obubbi obusinga wali obulabyewa. Omuntu omuddugavu bamubbira mu peeni naye nga tamanyi nti leeta nkuterekere oliweza emyaka 7 mbwato applying ate olaga ensonga lwaki ozaaga ezange sijja zampitako nalina tereka mwesi 1 saatereka zennina kati za mbukadde siiza ziteresa NSSF. Byalugaba yatwala biliyoni 3 nazimba eri hoteri buli mikomiti ezijja agaidinga abantu basula eri mu hoteri biliyoni oyina emyaka 6 mbu bakutera sente mu NSSF ojja zirya bukadde ki ku zino boda ezeetala oba osala ekkubo NSSF teyina muntu gwe nali impulidate yafa nemuleetera sente nti muzaddewo yali aziteresa si ya Uganda. Nkugambye kati fe abamanyi ebya parliament bali wano bebeeronda ku komiti bebategerera sente z'abantu ze mutuuyanidde abaana baabwe ne basomera e Canada, America, famire zaabwe ne zinywa yogati ne zirya buli kittafu mwe nga muli ku chapati beebo. Teeka sente zo mu NSSF on your own risk. Simanyi ate nze ichuli wana onterekere sente nti nja zirya bukadde ki bwe buno obukadde bwe nyini bwe walino zimpa kandi zino zennyini zennina nesijja teeka sente mu NSSF nga byalugaba yakyali board of director. Tosobola mujjawo mukwano gwa Salimu Sale sinti Sale ya mutaddewo naye ba mukwano goyinza otegeera mbuo omwana byalugaba biliyoni yakolagana ne procurement officer namuwa kickback ya biliyoni 3 nazimba hoteli eri abanaku bo bakola bwe babagamba mbu babatera sente mu NSSF. Covid we yatuuka okusabayo ku sente za kati ku bulwadde nga Covid. Nze Isma we navira mu ebintu ku Covid engeri gye yali atta abantu. Nze Isma wali oba oyina sente zange zonna ng'oziteresi naino zikima wallahi billahi tallahi naino zikima. Nze siraba nga ku bulwadde butta abantu nga Covid
How could you tell me mbw'okyanterekedde ssente nga covid what? Nze sisobola na kulinda n'omulundi n'ogumu ku bulwadde nga covid bwe yajja. Ye ntereka ntya ssente n'ezijja ne gamba nzaagala ate n'ompa amateeka. Oli musiru ezange nakuteresa nzikimye. Kyova olaba ensi za Europe nningi ng'olina ssente mu Swede bank. Gwe basinga owuliriza si bakozi bali baategeera omunnansi alina ssente. Wangi ozaagala otya si kukayanya naye tereka ssente mu NSSF gw'olimanya. Era abakozi mwenna be bajjako ssente ze NSSF mugende mukebere ojja tuukayo nga maneya ne mie tewaliwo kintu kyonna. Straight away warning to mutima sebo mutima weewala ekivulu ky'omukazi yabawa ssente zammwe oba mubanja mugende wa Chameleon muleke omukazi akole ekivulu naye Chameleon gwe omukazi akoledde buli kintu bakulizavinze mu speak hotel mpaka lw'onooyimba olye onywe obeerewe concentrating oluba ku speak ogende ku training naye omaliriza oli ne bamutima. Kati mutima ati nate simanyi akubukinga ku Tiger Woods simanyi Tavani Woods Chameleon. Bannange teri mulimu muzibu nga kuwolereza Chameleon. Teri kintu kizibu nga kubeera PR wa Chameleon. Kizibu nnyo n'okusinga okukima amazzi omulembe guno. Omuwolereza kino n'akola kino n'odifendinga kino n'akola kino. Kakati Tiger Woods simanyi Tavani Woods mutima gw'olaba kimakinga n'eggwanga mujje. Leka omusajja akole shows temuyingirire muleke abeere ku speak gye bamuwadde setting mind kubanga eno ye show Chameleon gy'ogenda okukola eraga oba onoddamu okuyimba mu maaso oba oli ku bibyo. Bakuwadde production gy'oyagala bakukoledde byonna by'oyagala bakulizavinze ku speak naye era okukuta ate anovaayo simanyi ne bakukima mu sipaasiyo. Chameleon tuulako awantu wamu okole ekintu kimu for the first time okiwa obudde. Wano wagamba nga Kenzo bamuwadde Grammy nti ekituusiza Kenzo waggulu kuwa mulimu gwe kitiibwa. Chameleon w'okuyimba ekitiibwa naye okuyimba okumanyi nnyo nti okutwala for granted. Let me tell you, bw'ogenda mu Europe ng'omanyi nnyo nga babasomesa naye ng'oyosaayosa totuuka mu time kagube mulimu mbazungu naye nga waliwo omuntu nga tamanyi mulimu ogwo bulungi naye ng'akwata obudde ng'afaayo wallahi gwe baguwa gwe baguyigiriza kubanga ensi yonna eyagala muntu ali committed. Chameleon senga wali oli committed ku music senga Chameleon oli wala naye olw'okuba okuyimba okumanyi nnyo okutwala for granted. Abantu we batu mwenna mubalabyeko mu ssomero neyo kaba kapiira wabawo omwana ng'amanyi omupiira nga bamwegayira bwegayirizi naye nga leero tazze enkyayo saadu litaliiwo liki ng'alyanirira yebo ne wabeerawo abaana ng'abatamanyi mupiira naye nga bannanga ali committed. Eventually bafuuka basambi abakabi ennyo ne mu Premier League oyo gwe mulaba waliyo abasambi boolaba n'ogaanayo omwana ono bannayise ng'ateekamu amanyi yandifuuse ki ne wabawo abasambi abakulira ku kisaawe ba Patrick Vieira abo bajja tebamanyi mupiira nga batema butebi naye Vieira agenda ova mu Arsenal nga ye best midfielder bamakalere ne waliwo abantu ng'amanyi nnyo omupiira kati nga wonoolaba waliwo omuvubuka yalinga eyo Portugal ng'asamba nga Cristiano Ronaldo bamuyita Karizima Ricardo Karizima ng'alinga Cristiano Ronaldo naye nga Ricardo Karizima omupiira agutwala for granted. Nicolas Anelka abasandu we bati babaddewo nnyo ng'olaba alina too much potential naye ng'omupiira agutwala. Ne mu kuyimba waliwo abayimbi ng'amanyi nnyo yimba naye ng'okuyimba akutwala for granted. Bajjamaalo
ayimbanga wayagala abeeranga wayagala kuba ali talented. No. You have to show commitment. Kyova olaba n'okwogera twakuteekamu commitment. Abali committed ffe tuli ewala kubanga okwogera ku ssaawa emu kintu kizibu nnyo abantu ne bakuwuliriza. Kyova olaba ndi omu bloga ndi omu abalala bonna ayina kukola nga time zone zonna azibaze bazuukusa ab'e Canada bazuukusa ab'egundi n'akola live. Nze nkola ku ssaawa emu. Ejapani ogirabe ku 9 ogirabe ng'olutoto kuluma ogirabire mu America ogirabire mu Brazil kubanga ngiteeka ku time wenina okuditamininga nti oyina okulaba ichuli si kwesanga nti olabye ichuli. Video z'abantu abamu eyo babloga weesanga ogirabye because obeera owummudde ng'eryawo nga yeriko tevaako eri mu budde bwo naye ey'essaawa emu kitegeeza mu time zone y'ensi yonna gy'oli ebeera ekolebbwa omuntu ng'amasannyalaze mangi teriyo. Gwe gamba blogawo nti keera oyogere ku ssaawa emu tajja kufuna bamulaba balaba ichuli alone. MC Norman wagwande ogamba otya family yange. MC Norman, big up on yourself. Dancer reggae maestro outer South Africa. Limba loli wo wali ukola bulungi nnyo ne love it already. Okitegedde kati oyina Chameleon okutegeera okuva kati what kind of legend you are. Togenda yimba ku Tavani Woods waliwo sente z'olina okwesonyiwa. Kola ebivulu bigwe mutima weesonyiwa okwesomboola ku speak. Kati twataddewo ne resolution don't allow mutima in speak hotel. Ddayo ku speak mutima olabe bagenda kukwata. I'm telling you kubanga odistractinga omuyimbi mu distractinze Chameleon ebbanga lyonna. Ensi ne weerwanye Chameleon wejjeko jebbi wejjeko mutima mulemeddwa okwejja. Chameleon yalemwa obbejjako naye mukoze kinene nnyo okussa brand Chameleon wansi kubanga baba bamutwala eno mutima n'omuzza eno baba bamukolera kino n'obuukinga mwayiga okukwata sho nga we mwagala. Kati Chameleon ali buukuti emirundi 4 tamanyiiko 28 tagimanyiiko. Naye baana mmwe naye mutima weesonyiwe speak hotel weesonyiwe speak hotel kuba mutima ojja kukwatibwa odistracting omuyimbi muliki. We want Chameleon to give the best of the best this time. Bannange tulwaniridde Chameleon naye omwana oyo erinnya Chameleon lizibu lya kudifendinga. Zino zo wazimpa Chameleon nazirya naye maana nazerira zonna zirya ez'okuwagagwaga nandibadde tampadde nandi mukozi naye nazerira eza Chameleon ozerira. Kale obeera piyara wa Juliana n'omala omyezi 8 nga toyina ky'omuwolerezaayo. Kati Juliana senga ndiroya akabaga Juliana ne Chameleon bakiraya nti bange senga Chameleon ezize ezifiiringa naye za Juliana senga ndi azakumukeeka. Juliana zaddi omusango di va ku bano balema abayina empisa embi najja ku mukolo abakazi bonna babadde empisa mundoomwo mubaamu omutima. Omuntu akulagirira yakulaga gy'olaga naye oyagala omunafu yenna n'amutunulira ng'atunuulira ebisesemye. Mweddeko yes mwekole ki mweddeko bannange. Birthday yange ebeerawo buli mu myaka eno omulundi ogwo banzaala 29 February. Kati birthday yange tebeerabeerawo naye nkedde nina big surprise. Baŋŋambye birthday yange egenda beera ku DSTV. I swear baŋŋambye egenda beera ku DSTV kyokka sinnamanya weegenda sinnamanya ki sibadde n'entegekayo. Mbadde ngenda yita wali abudo omudilibada tukirire ne waswe makindi ku luwombo tulye mmere piraawo nga birthday wedde. Baŋŋambye
birthday agenda bera ku DSTV abagenda okunyigira balaba bangi nange sitegera kiriwo kiki ekintuuseeko enti baŋŋambye birthday agenda okubeera ku DSTV kati ate owakana kipalo magic teri ku DSTV nenyini palo magic agambye ngenda kutera ku DSTV. My birthday is on DSTV. Actually DSTV straight away Ebya egenda badna nali simanyi nti nkoze ebintu birthday agenda kubera kuze emyaka nkaaga kale we nayagalira birthday baginkolera embe n'obwana nkanyigeko naye laba ebirungi bizze kati ngenda zaala omwana nga Abraham sayini zonna eza Abraham zindaze nti ziri ku yichuli aisweya pate yange mbadde siri ku bya pate aze yichuli mbeera ku bya pate naye baŋŋambye birthday yange ngenda mbeera ku nkyawunze yichuli aisweya abaana banjagala nnyo abantu banjagala besitategeera bali abanira tiibu bano bambasana babereya bankubidde ne bagamba Isma birthday yaddi twagala kutandika kukola gundi simanyi kuwa shatautu nze naddayo ebweru nze Mukama Katonda ebweru ndabika sikyazeeyo abanampa ebirabo bannaye mwanguwe naye nga pate yange ebere all white all red oba all black munondere kuba baŋŋambye nti ekifo kirina oba ne kkala emu kifo kya kabi nnyo bankoledde ebintu mwana zibye sitayinza kutegeera sibeera nga Asiya nga ndi ku nkomerero omanyi kasita bazimbira Asiya ennyumba nemmanya ebyasiya biwedde ate abadde agenda kukola kyekirala naye nange ku bino ebintuuseeko naakabanga ensemberedde nowadiyelesi enabadiyelesi still pate yange bannange yaba invite njagala okuyita naye tewali akumanyi buli wenga nti muyite gundi banga wis that Basira Gasumba be bali mu kuwandiika wali Diana Nabatanzi simanyi bamulondoozi the Nyanzizi the Mufumbirozi bayise buli omu the Kyagulanyizi kadi ziyitingana naye olaba tebakuyise manya sinza contributinze sinza akola ku kadi Elichapo Daka nenge ebirabo mbyagala mwala tebampaka ku birabo olw'ekirabo kyenjagala kino ekibaasa abaana kyebakola ne bateekamu ssente batijani bannange njagala ekintu ekyo naye njagala omuntu akimpe nga kiri mu ddoola eza Uganda tezinyumira omuntu yeveemu ampa ekimuli ekyo nga kiri mu ddoola amala ŋŋambe nzimuddize naye njagala ekimuli ekyo munyambe wabeewo omuzira kisa okimpe Colini Simba coaches kyali wange Colini ajja kinkolera at least mumpe ekimuli ekirimu ssente male nzizze mu mpolampola omwana Spice mukambwe lwaki Spice mukambwe bw'ati ani amunyizizza mulekerawo nyiiza akaanattu bannange bantu mmwe mukyokooza buli omu ali ku Spice naye ogwana ogwo gushakira ogwali kodinze shakira teweeyingiza mu bintu byotamanyi oli mu America sigala ng'omasa teweefuula nti ebintu bino obitegera bulungi can you record my Spice mukasibyeko olukongolo era Spice this era ngalema temumusibyeko olukongolo ayina empisa embi mu public ngeno wa pretending Spice wa mutima mulungi naye n'omuntu ow'omutima omulungi anyiiga n'akulangira ate tekitegeeza nti byakulangidde byaba ategeeza oba omukutte mu tayimu ya busungu n'omulungi anyiiga omulungi tagenda mmanju olw'okuba gundi mulungi olowooza teyeeyamba omulungi naye anyiiga n'ow'ekisa anyiiga temukanyiiza mukaleke yes mama
olw'okuba Spice ye yamanyirwa kubanga ayamba tayinza kwogera ku kimuluma. Spice naye anyiiga muntu yes amarita dancehall kulikayo ebintu byonna bive mudda ku mazina. Genda olabe Spice, genda olabe Cynthia, genda olabe dancehall strokes. Ebyokuyomba byewale kati ya apology gye wakoze mu maaso ga poliisi omanyi kyetegeeza eyo bagiyita yellow card. Kati gwe weewaddeyo mu magezi gonna wagenze ogamba you will not apologize ne bamala nga apologize nga ne poliisi we ekyo manyi kitegeeza Rita kitegeeza balinga abakuwadde perimeter ku Spice eyo eba police warning. Kati omaze okwetonda baso ga police, I want you to focus on dancing. Yes, ensi yonna mu America waliyo state bagita California, yeah, badipendinga bagagawalira kusuwinga as long as yoyawo omuntu ajja finding omusango mu kyayogedde asobola okusibisa. Webale nnyo kubeera watsa Spice nojayo Rita dancehall. Mwebale nnyo ziza bafana mwena abakubyo omulanga. Sirabawona kyetaagisawo kuyomba kuli awo. Okuyomba kwonna kwa kiwala kwa mudometre I think kusobola okugwawo amicably era kwaweddewo. Netemwesiba nnyo ku muyimbi wange we mutyo Spice this sisobola va mu Spice. Ekyo kituufu. Yes, mwe muli bakodo. Spice ankubira nangulira kwa ice cream nze sisava ku muntu anfaako. I stand with those people even in hard times. Hamisi kigundu ne wayavuwala nadda ku zero. Sisobola muvaamu kubanga namuvaamuko ate era nansonyiwa. Kati oyo mpaka ne wayavuwala sisobola muvaamu Hamisi. Haramayi kubanga yandagako ku loyalty yandagako. Yes, nali firidde mu COVID. Spice yambeererawo. Abayimbi abalala b'empolereza waliwo yambeererawo. I will stand with the Spice no matter what. Yes, Rita dancehall omwagala nnyo bamutadde bayombye byakiwala. Yes, akukira akujjako gw'olina n'agubisa. Kati olina otegeera mma kati amma Rita zina buzinyi mazina. Weesonyiwa ebintu by'entalotalo simanyi opinion biveeko byonna tebitegeerekeka birekere bayikyuli. Olaba bagenza okukimwa poliisi nga bonna bakuwaga tewali. Okwogera kulekere eyikyuli kusobola okusuula mu buzibu. Rita masigala ng'ozina mazina weesonyiwa ebyo simanyi era kino simanyi opinion byonna onkubiranga Rita ayikyuli. Ekivulu ekimanyi ebyo byonna birimu kubira ichuli naye gwe biveeko. Yes, ensinzibu nnyo oyinza olaba ng'ekwagala kafuta queen kafuta queen anaagenda overuzira nga ne Nicole gwe yakuba ali America. Nicole sawa yonna agenda America. Abantu abali mu America abanoonya owasa ebiwala bye Uganda tobamanyi akiwasaamu 2-3 wekimulemerera n'akisuula ng'omanyi gwe baakasuula. Omuntu omulemerera n'akuleka n'otandika okwewozaako simanyi naye nga olekeddwa. Kama ni mbaya walekeddwa dda. Ti onalebo mwami ogamba otya? Amannya ogakyusa n'ogajja eno ne gadda eno ne gava mu g'oluzungu ne gadda mu g'oluganda ne gava n'ofuuka motivational speaker n'otandika okugamba intaneti n'ogivuma n'ogamba etwala abantu mu depression ate nga kwoli ne weerabira ne gy'ozooyita. Time tozanyisa obudde tibusumagira owedde toyitanga kakadde nga tokabuuzizza. Oyinza otuuka mu maaso ekkubo ne likubula n'oba ng'olina okudda okeebuuzeeko
waliwo abeefuula b'expert b'omulaavu n'omugamba munnange wano ngeri gy'obuuseewo nti wano wajja bawazibu nanja labira eyo. Nabadde mpulira interview ya Precious Remy nga bamubuuza engeri gye yafunamu bindeeba. Yagambye nti twamiitinga Guy n'angamba, are you married? Ne mugamba no, but I'm seeing somebody. Kati Guy n'angamba nti I want to marry you, I don't want to date you. Now, you are seeing somebody. Otambudde, you are seeing somebody. Seeing somebody kitegeeza alina omwagalwa. Omuntu n'agamba nti ngenda kuwasa. N'akiddamu emirundi eki ebiri. Nodda nga kyolowoozaako ne muteesa ne famire yo omuntu n'akuwasa. Ladies and gentlemen, omuntu oyo oba omumanyi, eyo laavu oba oyagala mukolo. Ebintu bino byonna bye mutadde mu bantu okwanjula n'akufuula nti ye only budget gy'alituusa ku famire ye ne waaba takoze. Omuntu najja mu maaso go ng'ekikulinaanyewo kyokka simanyi okyalako ddi mu bazadde, okyalako ddi mu bazadde, tebakulembeza laavu. Omuntu wagamba njagala kuwasa ng'olina n'omwagala, ng'omwagala omuleka kuba oli agambye ayagala kuwasa. Okuwasa ye laavu. Oba ono gwe wali naye yali alina laavu nga mugitambuza ekulakuwase. Bafa mikolo ne bazina. Video zikaddiwa. Oyinza ogiddamu kati ogiraba video y'okwanjula kwe. Nsponsoringe bagizeeko puroguramu yo ku TV. Muyina okumanya laavu si ye kidaala. Laavu si ye glitz and glove. Kyangu omuntu okukolera embaga n'oyingira mu kkomera. Bakazi bangi bafumbirwa embaga ez'amaanyi. Princess Diana yafumbirwa Charles n'agenda mu palace n'awulira palace kyeki. Bantu bangi nnyo embaga za glitz and glove bagikuwa. Vivian n'embuga embaga nene ekyali nene nakati obufumbo maneya ne emye. Sometimes women look at functions omukolo. Nawulidde bulungi interview eyo Precious Remy talina waagamba nti ya datinga ku binde. Yamulaba ku boat ettake n'amusuubiza nti yetayagala mu dating, ayagala muwasa. Owulira omuvubuka omugezi yategeera omuwala kyayagala okuwulira at a moment, kubanga olwedde yamugamba alina omwagalwa naye ng'ekyembaga kiri wala. Ono olaba bwakikeeza, olaba omwangu omufere wa laavu bwabuuka eno n'adduka eno afune omukolo. Kumba osanga ono yali akula naye batuuke ku mukolo. Laavu enyuma nnyo ng'ocontributinze. Naye abaagala okulinnya lifuti bangi tebaagala madaala. Kyova olaba ne bw'omusanga n'omwaga ekitegeeza yagenda ku mukolo wadde alina omwagalwa yali anoonya mu magezi. Kubanga omuntu alina omwagalwawo ku mukolo omuntu akonfrontingako tanaga njagala kuwasa n'okkiriza, ekitegeeza oli yali liinoonu amwesigamye. Bantu bangi nnyo abawala ng'ajja mu bulamu okwesigama nga watayimingizaako awalala. Kati oyo eyali ne Ray yali amwesigamye. Kumbe musajja wattu ayinza oba yakola mama boarding n'azifuna, sukaali n'agendayo, masannyalaze n'agasasula, nga yali waali naye nga tamanyi nti bamwesigamye bwesigamye. Ray is just a case in point. Muli bangi nnyo. Your ultimate goal nti kubanga kikyolitwala mu bazadde ne mutuma abavubuka ebintu ebitalina meaning. Taata wo ali mu kyalo eyo amazeeyo obulamu bwonna. Omuvubuka n'atuuka okwagala n'otandika omugamba jangu ne firiji nga taata wo tanywanga ku mazzi ga nnyogoga, takyalina mannyo mu kamwa.
maama wo nebya firi n'otawanyo omuvubuka n'agula firiji simanyi mwami akooye nze bino byagala mu bazadde woba tewabikolerawo n'obitwala mu bazadde ate lavo mubalemesezza obbawasa kyova aba bafera. Yes, omuntu omukolo gwonna ne gunyunyunta ssente ze mwandyezimbyemu otwala ebintu ebyekisiru oba olina baganda bw'olina kimwalemwa okuleeta firiji omuvubuka omutaddeko firiji abamu nabamutako ente simanyi mwami akooye simanyi sofa buli kyabalema waka kumba oyagala mukwano oba wakamutuuseeka ngadduka ngaddewo omulala nga n'omulala firiji otuuka firiji z'abannayuganda zibaamu amazzi aganyogoga tebagasobola naye ne beepika ku firiji baagala nnyo bandabe atimba eddiiro buli wamu najjuza n'otuuka mu ddiiro nga toyina wooyita abantu nga munnange nyumba ebadde ki najjuza wano saidi boodi nateeka wano n'otuuka nga toyina wootambula mu nnyumba. Nze njagala ennyumba eri firize ne sofa 3 ndaba nnyingi njagala ekintu kigwe nkirabe naye muleetedde abavubuka obbafera kubanga mukolesa embaga okwimpulesinga bazadde bammwe kubanga mmwe muba temugenda kukola kubaweebwa ebintu n'otwala advantage y'omukwano ovuuka n'omupeeka ebintu mikolo gye mutunuulira omuntu ojja otya ku mukolo kyova olaba laavu ya Europe erudda nnungi abantu balimu self esteem. Akaana aka European nga kali n'omuntu relationship oyinza okumala gajjambo simanyi I want to marry you naye nadduka he told me he want to marry me not to date me ate gwe yalina omwagalwa ate ng'akudatinga biki you would just say I have somebody please excuse me no simanyi yansuubiza embaga netujja netutula with my family and friends so it's the pattern ceremony yakubala $10,000 n'amanya ewammwe ziwedde $1,010,000 yakubala $10,000 n'alyoka adda ku savu n'akasomyo n'awuuta ate kiprecious remi naawe okirabirawo nanansi omuyaye n'alyanga bwanyo nze ikyulimba omuntu sikuyinaako buzibu nze I like precious remi naye nze nina attention to detail ompuliriza kyobala sibeera mu mabaala nawulidde yennyini nga yagamba he never dated Lindewa he never teyatunulako na mu background teyakolako search teyatulako to concentrate which person is this kasita bamugamba embaga omukazi bw'aba agenda onnobe wakaawo n'okeera n'odda ku veranda n'ogamba muyiwe amataffaali galagi mugizimbe galagi mugizimbe tasobola kunoba opportunists bagezi kati ono gwe yali ayina datinga mubuuze yamukola ki what did he do to her nothing teyamubuuza nti naye omusajja yali akola kubanga era bwe baali badatingira yayi ng'ayina plan naye olwawulira ayogera ku mbaga oba musezi oba muki oba mubbi baagikiririzaawo ne maama kati ebivuddemu birabi bwangi ringtone ya Bobi Wine Honorable Isma ikyuli yes birthday yange ya mwezi guno egenda ba ku DSTV Edimezaya oyina DSTV nkusuubira okulaba naye tonyiigira abaana bato banjagala nnyo ze bendaga ebintu ku TikTok nenyiiga nebagana neddiyo yonna kwagala bali abalala tebalina kye babakolamu ikyuli alone kati oba onompa ekirabo tiimu ikyuli anti jampa zakoolo waliwo abagamba tetusaatunda jampa tetusobola amagye ga ikyuli nga mangi jampa kazifulume tulabe jampa
munteke ku minzaani nti saatunda t-shirt nze natundako dda ne ku t-shirt nga ndina Sweden nga Rashid azikolera Uganda era ne bazigula ate bannange wangi ekigamba America all girls in Uganda baagala omuwala alimu simanyi is from America. He was not around from America. Kasita bawulira London ate we tukulidde nga London yalaga wala nze Ichuli nga nkwanira ku London nga nayiga ne bus nina bakyali bange abambulira teya Ipswich nze Ichuli nga wonna wonsanga mba we London abasomye nange bonna bamanyi campus mbera ne bakyali bange ba Abdullah nga babeera UK baana babagagga bayambulidde dda bus train nwapayawo ne ku tiketi Ichuli enmanyi ng'ekikumba nkuba nnyo kati ng'abawala bajja nga kulikayo Ichuli nenga kinnuma abawala banneebaza kulikayo olwo akawala kenayina wallahi nga ko kamanyi mbeerera ddala bweru wennako kalimba ningane banna kakalike nga kali kamanyi kali ku musana Ichuli nga neetyuninga baaba London kati omuwala naawulira ku kigamba America ate ng'ali socialite batyo dating abana Uganda era obalaba badolinika abaleebyaga esimanyirizo nebiri waggulu nnyo bana Uganda tebategera lifestyle ye kubanga amanyi nti bana Uganda toyinza tambulira mu G-string all the time tosobola bagana ekiki ennyo kati era eyo bisobola oli Dubai wa bawala bangi nnyo golowooza lwaki ba Miss Uganda tebababaliza n'abasajja ba Uganda sajja ba Uganda muli promiscuous olulaba ku kisambi oti ate basesa atunulira omukazi nga tamuggyako maasaati n'obeera mu Europe n'otunulira obuwala obuzungu tukakubuuza fagiruli pofifa abakaswedde wekatenga kubooza vagiruli pofifa utunula kiwambwa n'oswala naye sajja balingiza omukazi n'atambula n'amuyitako n'amutwalira kama Uganda Museveni bayina eddembe lingi nnyo n'avuga boda n'akuba omukazi kabina ng'aline omuwala aline mama we kya boda nekimukuba kabina kyontuuka muwala ontuuka Uganda eddembe Museveni yabawa lingi nnyo tebamanyi na mateeka kyovula abava ne bagamba sasula omusolo mutukoledde ki n'omutunulira ni TV nemukyaza ati simanyi omusolo tuwa omusolo tawanga ku musolo tamanyi bya musolo tategeera musolo naye agamba nti awo omusolo kuba bamugamba mbuwoogula omunnyo kuliko omusolo ogula esaati nanika omusolo n'oba oli musiru indirect taxi gwoyogerako oyinza okugenda London n'obeerayo mu America ne bakukwata nga tolina butuuze bwayo n'obagamba mbadde nnywa mbadde ndya mbadde ngula engoye oli musiru wakati awe woba tosasula musolo mulekerawo okwesiriwazaga we mugenda mutambula simanyi mu ddwaliro teri ddagala ntuuse mu ddwaliro lya gavumenti teri ddagala teri ddwaliro lirimu ddagala li eddwaliro libamu basawo to diagonize kubuulira kirwadde ogenda ogula eddagala it is not news oyina eddwaliro lyomanye lirimu eddagala mu America olimbuulire ngende bampa eddagala oyina eddwaliro mu London lyomanyi erina eddagala eryobwerere ngende bampe ku ddagala gwe bayinza okukuwa eddagala abazungu oli musiru eriyo eddwaliro Sweden eriyinza gyoyinza okujja olabe omusawo oyinza okugenda olaba omusawo mu Sweden nga toli ku appointment olina appointment gyotasasula omanye okulaba obulabi omusawo omulaba obulabi 254 mulaba obisasulirawo eryo si ddagala ddaya kulaba dokita ate n'amala n'akuwa resept n'agiteeka mu kompyuta naye agenda buli mu famasi y'eggwanga oggyeyo eddagala teri ddagala lya bwereere in any economy obanga Sweden terigaba Uganda erigaba etya mulina amagezi
Sweden tegaba ddagala ne Norway ze zisinga health care mu nsi. Sweden yesinga health care mu nsi tegaba ddagala lya bwerere. N'okulaba obulabi omusawo kiri expensive. In fact koni yanjigiriza mu Sweden ng'oyagala okubeera okay oyina okgenda mu ddwaliro emirundi egi ena nga biru ya bina ziwere 1,200 bakuwe free court kwe bakujjanjabira bakusimu eno ombokira kwe bakukola ki kwe bakujjanjabira ate oyinayo bango oyina ne insurance ku bulwadde obumu naye talina insurance tasasula musolo ayagala alwala ekibumba agende emulago nti abasawo bamujjanjabe ofudde you are dead. Bakujjanjabe batya naki kyekimu kye twali tuwoza mu covid nti abasawo baseera kyokka tuli mu covid gavumenti ebasalirako ku musolo nga baleeta ebyuma by'abadokita gwe kati oyagala bakujjanjabise bate ebyuma eby'amaanyi ebyakava e Germany nga toyina ssente ofudde. Learn to pay insurance. Ichuli the drug. Peterson soldier, big up on yourself. Straight. Come on, very frank. I can't about ya. Peterson soldier. T-shirt is it Javan to Bakaka sent to Sobolozi. It's ichuli. Nunji zitia. Nangenze sunzi. Bank Bekalika ichuli. Nadotem. Never later kaichuli kenyini. So know your love ichuli. Be straight. Sure. Tugenda bana amasati Olivia Nakakanda, how are you doing? Ringitoni ya Bobby Wine. Amanyi ko wanupu gajugwamu wano kugulawo ndigagwawo dada Bobby yanga huyo bamusibye gola bakolawo ki. Naye simanyi kiruma Chameleon malende. Chameleon malende tawona. Buli sawa ali bedridden kye kyatuuka ku mukazi oyo. Pananga akana ko kabadde katadde life mu Kampala naye nupu mwe kyatuuka ku Chameleon malende kye mutatubuulira yabakola ki bwe mwamutwala mu pate zammwe simanyi n'azinaazina mu musimanyi zonto comedy omukazi olwavayo yalwala bulwazi yali alinaanyezaake mu mukolo Don Alan agambe we love you so much. Lwasa yawasizo comedy nabaga lwasa jabbo nabona ne kamera. Amukazi yagenzi kati anoonya mulala. Okola image nyimpi buli sawo ino jirisa. Buli sawo ino jirisa. 10 out of 10 tuve wano. 10 out of 10. 10 out of 10. Musabire bambe mutabuliki. Yali mugomvu mbeera nga ngendayo ne nsooka mulabirira muko abeera nnyo comfortable nange mbeera mugumya mugamba guma naye agenda evivi bibaddemu amazzi naye agenza atereera ajja tereera hoodies to Dubai abaana bagambye hoodies to Dubai 10 out of 10 bagambye leero ndi ku 7 onalebo mwami agambye 7 Takishi connect kago to Bulango 9 out of 10 Emi wagambye kasati manyi kasati manyi nyo sebumpanisa agambye 1 out of 10 Muvuma Red nagamba 7 out of 10 we love you Lita Kalyango wagambye Nash nagamba ichuli manyi 10 out of 10 Bitsha nagamba 10 out of 10 Peterson Soja 10 out of 10 Fetuli ku 10 out of 10 7 out of 10 abantu bonna twabagoba mu kwogera nga tebeetegese twabigaanira ddala yes kive Bulaaya ng'olina okulaba ku Supermania osobola osindika gift card waliyo Valentine special twala omwagalwawo mutuule mu bathtub mufune something different this time Supermania ebategekedde package eyakabi mitwala 3 massage bathtub sauna luwombo glass bottle of wine juice ku mitwala aga omwagalwa omuzeewo
abenga akuliko. Yes, Gandhi love gize buto ku Valentine eno ng'ogenda ku spa mania. Yes, tumidde nnyo ku speaker wa parliament Anita Annette Among yanneerabiza Kadaga bye yakola. Yes, fashionable. Anyumisa ku parliament nentumira ku prime minister nentumira bagambye 10 out of 10 Kida John agaye 10 out of 10. Yes, every day tusikowalinga 7 nete tujja 4 out of 10 namazi wagambye namazi 4 kasati manyi genyini n'amapesa sigegana agabakayo wisdom meaning tulinze zijampa tulina jampa bandana obulega ichulinga agenda kuba all over place. Abdulrazak agambye